Oluvannyuma lw'obunkenke obw'amaanyi obugenda mu maaso mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, eggwanga erya Uganda si birungi yadde dakiika n'emu gwampuliriza oluvannyuma lw'okuba nti ekitongole ekivunaanyizibwa ku ntambula z'ennyonyi mu ggwanga lino erya Uganda kimaze okuba nga kiyimiriza entambula z'ennyonyi zonna ezibadde zigenda mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kino nno nga kivudde ku ki? Olunaku olwajjo twakuwadde amawulire obusambattuko obugenda mu maaso mu kibuga Kinshasa ekikulu eky'eggwanga erya Democratic Republic of Congo nga bannansi balumba ebitebe by'amawanga ag'enjawulo nga bagamba nti gano ge mawanga agali emabega w'akabinja k'abayeekera aka M23 era nga mu mawanga ago mwe muli n'eggwanga erya Uganda, mulimu eggwanga erya Rwanda, mulimu eggwanga erya Kenya, eggwanga erya Bufalansa n'eggwanga erya United States of America. Kakati wuliriza bannansi mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo ababadde banyiize era balumbye ebitebe by'amawanga ago. Ekitebe ky'eggwanga erya Uganda mwakirabye olunaku lwajjo twakuwadde amawulire ago ng'ekitebe ky'eggwanga embassy ey'eggwanga erya Uganda n'abakungu be tuyita ba ambassadors oba ba diplomats abatuula ku kitebe ky'eggwanga erya Uganda bwe twogerera ng'abamu baamaze dde okuba nga baddusibwa. Bannansi bagamba nti eggwanga lya Uganda n'eggwanga lya Rwanda tubamanyi bulungi nnyo. Paul Kagame Lutagambwa ne General Yoweri Kaguta Museveni mwe muli emabega w'akabinja ka M23 nga muyambibwako amawanga nga Bufalansa n'amawanga nga United States of America okubeera nga muteekawo obutabanguko mu ggwanga lyaffe, n'ensonga endala okubeera nga mubba ebyobugagga eby'omu ttaka omuli golodi, uranium n'ebyobugagga ebirala omuli n'embaawo okuba nga mubijja mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Era ng'eno y'ensonga lwaki temwagala eggwanga lino libeeremu emirembe. Kakati nno bano mu bukambwe obw'ekika ekyawaggulu balumbye embassy ez'amawanga ago era ne bategeeza tetugenda kubattira ku liiso, tugenda kubalumba paka nga abakulembeze bammwe bamaze okubeera nga bakinnyonnyoka. Kakati wuliriza ekigenda maaso mu ggwanga eryo be bantu okwekalakasa ku nguudo z'ekibuga ekikulu ekimanyiddwa nga Kinshasa nga bano bagamba tetugenda kukkiriza mawanga gano gatuliraanye kubeera nga ate gakuliyetingawo obutabanguko mu ggwanga lyaffe. We twogerera ekitebe ky'eggwanga erya Uganda embassy etuula mu kibuga Kinshasa yamaze dde okuba nga eyokebwa, flaga y'eggwanga yayokeddwa. Ekitebe ky'eggwanga erya Rwanda kyamaze dde okuba nga kirumbibwa ne kimenyebwa ne kyokebwa. Embassy y'eggwanga erya Kenya yalumbiddwa, embassy y'eggwanga erya Bufalansa yalumbiddwa ne embassy y'eggwanga erya United States of America. Wabula nga kati kiki ekiddiridde? Weebale kubanga okyagoberera, njagala kubanga ate byonna mbikutuusaako mu ngeri emu oba endala. We twogerera ng'ekitongole kya Uganda ekivunaanyizibwa ku ntambula z'ennyonyi bagenze ku mukutu gwabwe official website ne bategeeza zabadde ngenda kusomesa 28 mwezi gwa January 2025. Wuliriza ne bafulumya kibayita travel notice. Uganda Airlines wishes to inform the public of the suspension of its flights to Kinshasa with immediate effect. Ekitongole ky'eggwanga ekya Uganda ekivunaanyizibwa ku ntambula z'ennyonyi kitegeeza abantu mwenna oluvannyuma lw'okuba nti twasuspendinze oba twayimirizza entambula z'ennyonyi zonna ezibadde zigenda mu kibuga ekimanyiddwa nga Kinshasa mbagirawo with immediate effect. Bannayuganda abadde basuubira okugenda mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo wano nga babategeeza the suspension has become necessary as a result of the ongoing unrest in the Democratic Republic of Congo including in the capital Kinshasa. Nga bagamba nti okususpendinga oba okuyimiriza ennyonyi zaffe kiviiriddeko oba kivudde obusambattuko obugenda mu maaso mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo naddala mu kibuga ekikulu ekimanyiddwa nga Kinshasa. Flights will remain suspended until the situation warrants normal operations. Nti entambula zino ez'ennyonyi okuva Entebbe International Airport okutuuka mu kibuga Kinshasa zijja kuba ziddamu singa embeera enaaba etandise okuba nga enomalizinga oba embeera enaaba egenda mu maaso n'okuba nga etegeerekeka ng'eterera mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Era ne bagamba for more information about your flight please contact our global call center. Ne bagiteekawo nti gwe abadde asuubira okugenda mu ggwanga eryo nga weetaaga okubaako by'omanya bakuteereddewo wano ennamba +256 200 406 400 Fly Uganda Airlines. Bwe batyo bwe bategeezezza. Bino nno tebyakomyawo. Okusinziira ku mukutu gw'amawulire ogumanyiddwa nga The Insider Uganda nabo ne batutegeeza Uganda Airlines announced on Tuesday that it had suspended its flights to Kinshasa, the capital of the Democratic Republic of Congo, with immediate effect. Bino nno nga bawongera maaso n'okugenda okulaba nga bakakasa kino okuba nti eggwanga erya Uganda terikyasobola kubeera nga babuusa ennyonyi eziva mu kibuga Kampala oba ekiva ku International Airport ey'Entebbe okuba nga zigenda mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Naye nga bwe nkugambye jjukira bannansi mu ggwanga erya Congo
bali mu kwekalakaasa era ne bwe twogerera bakyagenda maaso n'okwekalakaasa ku street z'ekibuga ekimanyiddwa nga Kinshasa nga bano bawakanya ne sekuwakanya yenna eggwanga erya Uganda, eggwanga erya Kenya, eggwanga erya Rwanda okubeera nga be bali emabega w'abayeekera ba M23. Kakati nno kigambibwa nti ba diplomats abava ku lukalu lwa Bulaaya, European diplomats, kigambibwa mbu ebitongole bisukkakaawo wenkugambye ebimaze okuba nga byokebwa oba nga birumbibwa. Ekitongole ky'eggwanga ekitebe ky'eggwanga erya Bufalansa mu ggwanga eryo kyalumbiddwa, ekitebe ky'eggwanga erya Belgium mu ggwanga eryo kyalumbiddwa, ekitebe ky'eggwanga erya Netherlands kyalumbiddwa, ekitebe ky'eggwanga erya United States of America kyalumbiddwa, ekitebe kya Rwanda Embassy, ekitebe kya Uganda, Ugandan Embassy, ekitebe ky'eggwanga erya Kenya, Kenyan Embassy mu kibuga ekimanyiddwa nga Kinshasa mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Okusinziira ne ku butambi obuzise butambula bwozzenga olaba, kigambibwa kyembeera mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo si nnyangu yadde dakiika n'emu. Amawanga ag'enjawulo gafuddeyo okulaba nga gateeka obunkenke, gateeka pressure ku ggwanga erya Rwanda, naye ezo ensonga ngenda kuba nkomawo nazo. Tugenda maaso n'okuba nga tukuwa updates ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kigambibwa nti agamu ku mawanga ag'amaanyi, ebimu ku bitongole eby'amaanyi omuli n'ekitongole ky'amawanga amagatte ekimanyiddwa nga the United Nations, nabo beegasse oba bagassa amaloboozi gaabwe ne bategeeza President w'eggwanga erya Rwanda ti munnange bwe kiba kisoboka jjayo amajeego mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Era kino kireese ebibuuzo bingi naddala mu bantu abagoberera olutalo olugenda mu maaso wakati w'akabinja ka M23 ne gavumenti y'eggwanga eya Democratic Republic of Congo. Eno ng'ekulemberwa Felix Tshisekedi beebuuza ddala kiki ekiyinza okuba nga kigenda mu maaso. Simanya eggwanga erya America, amawanga agava mu lukalu lwa Bulaaya, eyo mu kitongole ky'amawanga amagatte baagala kukola bulumbaganyi kulaba nga bafeffetta n'okusesebbula abayeekera ba M23 nga bayambako eggwanga lya Democratic Republic of Congo. Jjukira myezi si mingi nnyo, naku si nyingi nnyo eziyiseewo, twakuwa amawulire era nga pulezidenti w'eggwanga eryo Felix Tshisekedi yasisinkana eyali pulezidenti w'eggwanga erya United States of America bwe yali akyali mu ntebe amanyiddwa nga Joe Biden. Basisinkana ne babaako okuteesa okw'enjawulo kwe bateesa, ne babaako ebyatuukibwako n'ebirala oboolyawo ebitaasobola kubanga ate bisukkako awo kubanga bimanyika mu mawulire. Wabula ensisinkano eno bangi tebagitegeera era ereeseewo obweraliikirivu nti eggwanga lya America teribanga lyandiyambako Felix Tshisekedi okwetakkuluzaako abayeekera ba M23. Wabula nga wetwogerera gavumenti y'eggwanga erya Uganda ng'eyita mu kitongole ekivunaanyizibwa ku ntambula z'ennyonyi ekimanyiddwa nga Uganda Airlines bamaze okuba nga wetwogerera baggala era bayimiriza entambula z'ennyonyi zonna ezibadde zigenda mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo kibuga Kinshasa. Tukyagenda maaso n'okuba nga byonna tubikutuusaako. Weekumire ku mikutu gino, bw'oba tona subscribing nga kikole, bw'oba tona following nga kikole, Facebook gye tuli, TikTok gye tuli, ate ne YouTube bwe tutyo genda obeere ng'osubscribinga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Aji Abdu, omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutukaganyeeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua. Okuvudda n'edda eddua zaabaawo, eddua zisomibwa, omuntu n'otereezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.